etteeka lijja kuyita tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri bonna bw'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte nerikyaliwo kakati bano balina okujja bakube burashi batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Yusuf Nsibambi ng'omuntu protecting gains which gains Yusuf Nsibambi obugagga bwalina bwonna yabba bubbe. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagana kujja wano. Nga Museveni ne Salim Sseri bagala otwala Kampala bakozesa Yusuf Nsibambi ogula liizi zonna ezaali ziweddeko ku ttaka ery'Obwakabaka wa Buganda n'ettaka ly'ebizimbe byali ku ttaka ly'abayindi n'ebizimbe by'abayindi. Yusuf Nsibambi yalina okulagana ne Museveni ne Salim Sseri n'abanene mu gavumenti okugula amataka gonna mu Kampala ne bageddiza. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lya bulabe nnyo n'okusinga siriimu. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. Zekyo kikubulya kikwoti etteeka lijja kuyita tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri bonna bw'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte nerikyaliwo. Kakati bano balina okujja bakube burashi batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagana kujja wano. Wabula kibagamba bw'ozireeta wano olina okumanya kye zinaakola. Ekonomi eno gye tutunulira n'amabanja agava ebweru gayita mu parliament ne bagateeka mu budget ne bamanya kye binaakola. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lizzeewo kulwanyisa okujirigizibwa okuva ebweru n'okukyusa embeera zaffe. Mpa ekyokulabirako. Omukwano gw'ekikukuju mu Amerika tegulina mutawaana. Ne wano tulina etteeka erigugaana. N'etteeka erigaana omukwano gw'ekikukuju tegusobola kukwata muntu ali mu Amerika oba mu Uganda oba mu Amerika ali wano asomesa abaana nti mugende maaso n'omukwano gw'ekikukuju. Kati etteeka lino bakuyise nti gwe oli foreigner oli mugwira si kuvuma wabula batakuyita mugwira tebasobola kukwata oba kuyita oyogere. Ekineewuunyisa nti abantu bonna abazze wano babibiina bye muyita eby'obuyambi. Abantu babawa t-shirt bo ne bavuga pajero. Kati kibagala okulaga sente wazireeta kuvuga pajero oba kugulira abantu t-shirt. Okumpa emmere n'endya byevudde bweru ate n'olwanyisa UPDM oba endokwa ezinawa omuntu emmere ebbanga lyonna. Ngoga nti ino gavumenti erimba ku kino temukikola ekola nsigo nfu ate gwe nojja noga nti wandetete kilo 2 eza sukali n'obuwunga. Ebyo bagezaako wematire nga muna Uganda onematire otya nga tewali mateeka. Kali balese liri so broad likwata almost buli muntu. So tubagamba nti etteeka lino lisinziira ku definition ya foreigner engeri etteeka lino liryogedde ku mugwira omuntu bayita omugwira. Ne batuuka n'ogamba nti buli muntu muna Uganda bw'aba alinnya ennyonyi n'afuluma mu Uganda oba n'atambulira ku kaato n'ava mu Uganda n'agenda Tanzania, oyo bw'abeera mu Tanzania musawe abatakyali mu Uganda ekyo kyabwebuusa. Ate tugamba nti ye besisi y'etteeka lyonna lyonna kyobola tugamba baligobe kubanga bw'ojja mu definition ya foreigner etteeka liba likolapsinze lyonna liba terikyaliwo. So etteeka lyonna lisinziira ku definition ya foreigner bwe badefinize omugwira. Era ne bagamba nti buli muntu yenna ne bw'aba mu Uganda naye ng'ali bweru wa ggwanga musaawa ezo abeera mugwira. Era ne bamuteekako akazito ne bagamba oyo talina ate ku influencinga ebigenda maaso mu Uganda. Tubabuulidde ffe nga ba NUP mukimanyi bulungi tulina diaspora ennene ennyo bannayuganda babeera eyo. Nga lino etteeka oba olina okulaba objective gye basinziddeko okulireeta. Bano batidde nnyo balaba bannayuganda babeera ku social media ne bawakanya ebigenda maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe abawangalira amawanga g'Abawarabu nga babeera eyo ne bawakanya ebigenda maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe nga beekalakaasa mu mawanga g'enjawulo. Kati ekyo okugezaako kiremesa kwe kuleeta lino etteeka
bagala buli munnayuganda abeerere obuloganga for example naye kalakasa ku nsonga yonayona bwatuuka ku kisaawe bamukwate bamukyajinge ate etteeka ligamba nti bwoba omusango gukusinga bakusibe emyaka 2. Can you imagine? So ebyo byonna byetuwakanya tugamba nti etteeka lyonna really terina mulamwa liriwo ku persecutinga abantu ba Uganda so si kutumbula kye bayita sovereignty kubanga obwebange obw'abannansi babuyina okusinziira kusemateeka kyovola abaffe tuli people power tugamba all power belongs to the people abantu bebali sovereign mu Uganda bebasinga amaanyi bebasinga obuyinza kyekyo kye tuyita people power kakati ndi wano bategeeza nti etteeka eryo Uganda yonna yaliganye akatambi katandise sagala balwisawo etteeka eryo Uganda yonna yaliganye naye omusajja abasajja balinga bana abaliremeddeko asooka ye architecture waalyo bamuyita Yusufu Nsibambi. Yusufu Nsibambi yabadde MP wa Mokota South ye yawandika etteeka eryo. Lwaki yawandika etteeka eryo ngenda kibanyonyola. Omuntu alina more interest mu tteeka eryo Yoweri Museveni Kaguta. Owokusatu ye Kiyowa Kiwanuka. Owokuna ye Karugire. Be balina more best interest mu tteeka eryo. Ensonga lwaki Yusufu Nsibambi alina interest mu tteeka eryo ngenda zibabuulira. Ensonga esooka bweti. Yusufu Nsibambi abadde agent wa Museveni all along mu opposition era nga bamuzanyira emizanyo gye. Naye time yatuuse nga alina okufeesinga reality. Kati yasazeewo okuteeka etteeka eryo liwandiika. One, ng'ekizibu ky'okuba nti baamukubya akalulu mu opposition dadde yeekweka ng'alina okudde mu NRM. Imagine yamuwangudde wa NRM Susan Ndakawo Kisuwa Nuupu. Kati olw'okuba nti ekibiina kya National Platform kibadde kiyimiriddewo nga baakima n'ensimbi nekisigala nga kisitandinga. Kati nga Yusufu Nsibambi ng'omuntu tayagala Robert Kyagulanyi nga yayoza Kyagulanyi Ssentamu yamujja mu parliament. Kwe kujja abagewo etteeka eryo nga lyagala kulemesa Kyagulanyi ofuna ensimbi okuva e Bulaaya n'ekibiina kya National Platform kisaanewo olumu kyekisookera ddala. Ekyokubiri ye ng'omuntu tasuubirangako nti ejja kuvaayo omuntu from nowhere nga teyenkana buyigirize bwe asobola okunyenya gavumenti yaabwe n'ogisula wansi. Kati kyekizibu kya Yusufu Nsibambi. Ekyokubiri Yusufu Nsibambi ng'omuntu protecting gains ze. Which gains? Yusufu Nsibambi obugagga bwalina bwonna yabba bubbe. Nkiddamu obugagga bwonna Yusufu Nsibambi yabba bubbe yabubbawa. Omukulu oyo ng'oggyeko okukusomesa emakiri okusomesa amateeka. Omukulu oyo yasooka okukola emirimu nga ye ssentebe w'akakiiko akakwasaganya ettaka mu Kampala. Kampala District Land Board. Kampala District Land Board ng'ekitongole kiddukanya ettaka lyonna mu Kampala erya Kampala State Council n'erya gavumenti nga yalimu. Nga Museveni ne Salim Seri baagala otwala Kampala baakozesa Yusufu Nsibambi ogula liizi zonna ezaali ziweddeko ku ttaka ery'Obwakabaka bwa Buganda n'ettaka ly'ebizimbe byaliko ettaka ly'abayindi n'ebizimbe by'abayindi. Yusufu Nsibambi yalina okukolaga ne Museveni ne Salim Seri n'abanene mu gavumenti okugula amataka gonna mu Kampala ne bageddiza. Omuli ag'amasomero mpulya bulungi nnyo omuli ag'amasomero ebizimbe by'abayindi liizi za Buganda zonna n'aziguza Museveni n'afuna ssente empya n'enkadde okugaggawala. Kati bw'avaamu n'ajja ne yeesimba Mawokota n'akola Jaliya City n'ebirala byonna ng'abikola ku ssente ze yabba. Kati Yusufu Nsibambi bamukuba akalulu abatakyalina bukuumi yalina okunoonya security kwe kuyingira NRM ate nga aba badde akolera emirimu gyabwe. Kati kyavanga afosinga etteeka lino libeere olw'ensonga nti akimanyi nti Kyagulanyi bw'abanga atutta obuyinza Yusufu Nsibambi alina ebibuuzo bingi eby'okuddamu ne banne babbi banne engeri gyeyafunamu obugagga n'engeri gy'atuuse okuba nti akolaga ne Museveni. Kati zeze ensonga ze mbawadde kisookera ddala. Osooka ne weebuuza nti obudde bwe baafulumiza etteeka lino nga bubalabisa nnyo butya. Jjo bwe nabadde mbagamba nabagambye nti okuva mu 1962 Uganda byafuna obwetwaze abakulembeze bonna abaaliwo baali basobola okuteekawo amateeka ago agafaanagana okubwe gatyo n'okuba nti baali bannansi tebaagateekawo. Bano batali bannansi bwe bafunye ekizibu nti ensi bategedde ensi bannansi ne baleeta etteeka lino nga beeyabisa Yusufu Nsibambi. Lwaki etteeka lino balireese nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okufuulwa eggwanga kuba baagala musibirayo. Oba okitegedde balireese nga baagala kusibira Kyagulanyi ebweru w'ebyobufuzi n'omusibira ebweru w'eggwanga nti afuuke foreign agent ne bakikola jjumula ne bannayuganda bonna babasibireyo. So timing bwe bafulumiza etteeka eryo yabadde etagetenga president kuba yali amaze okufuluma eggwanga agala mufuula foreign agent. Amutegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuvaawo njala sooka kubuuza
njagala akatambi kano mukawulirize bulungi nnyo. Mwawuliddemu obuwaayiro nga butagetinga ebyenfuna byammwe bannayuganda naddala balina famire eziwangaalira ebweru w'emitala amayanja. Oba oyinayo sister wo, oba oyinayo muganda wo, oba oyinayo brother wo, oba oyinayo mukazi wo, oba oyinayo bbaawo, amateeka gano gabatagetinga era nga kijja kuba kizibu nnyo okufuna ssente. Kati obuzibu buli luddawa? Uganda yalina constitution ya 1962. Museveni n'agiteeka wansi n'akola eyiye eya 1995 neyewa obuyinza okukola buli kyalina okukola. Mukowe buyinza constitution ya Uganda fena ko tutambulira era constitution akawaida kasooka kagamba nti power belongs to people. Obuyinza buli mu bantu. Wabula Museveni bw'alabye ensi etandise omuyitirirako atandisire constitution ogijjawo ng'obuyinza bukwasa bantu. Protection of the sovereignty. Already waliwo amateeka ageefaanaaganyirizaako mu constitution. Lwaki aleeta eno protection of the sovereignty right now? Era ddire obuyinza bwa ssemateeka bujje mu ssemateeka Minister of Internal Affairs. Mbu gy'agenda okusalirawo bannayuganda bonna. Baani abagwira? Baani bakolagana abagwira? Ssente meka z'olina okufuna? Obutuuze obuggwako ddi? Era ebintu babitwala ddi? Era olina kukolagana naani? Era waba yanyiize asobola okukola kyayagala. Kati addidde constitution n'agyoverthrowing obuyinza bw'abannayuganda n'abo bajjako n'abukwasa Minister Ssekinoomu wa Minister of Internal Affairs. Ng'ate ekintu ekyo kigenda ku mateeka g'eggwanga kuba kimenya mateeka. Tosobola kuddira nti constitution ya Uganda power belongs to people ng'abantu bonna yeyina obba kumaakuma gwe n'oddira obuyinza n'obukwasa Minister nti kati yalina obuyinza okusinga constitution ya Uganda. That is wrong. Kati wano katugende ku constitution entuufu. Nyandi Osoferi Tibahabura Museveni ne bakyali bo bonna nina ebibuuzo nga bingenda obbabuuza ne ba MOP mwenna njagala munziremu. Katutandike bwe tuti era mbufunza akatambi katandise. Mbagambye nti ku ssemateeka Uganda tugamba nti power belongs to people. Which people? Power belongs to people under the constitution of Uganda nti obuyinza bw'abantu, obuyinza buli mu bantu. Abantu bano nga beesigame ku ssemateeka wa Uganda so si ku muntu Ssekinoomu nga Museveni bw'ayagala okukikola. Ekyo kiwedde mukitegedde bulungi nnyo. Kati etteeka lino likugamba nti munnayuganda yenna bw'afuluma eggwanga afuuka mugwira. Si bwe kiri nti ye. Katandika okubuuza. Era ebibuuzo bya bino njagala ansa. Ekibuuzo ekisooka. Bw'oba etteeka lino muri kaseera liyita okubanga njala bagamba abantu abalemedde ku tteeka eryo bannaddiini baaliganye. Bannabyabufuzi baaliganye. Abantu baaliganye. Wabula omuntu omu Ssekinoomu Yusufu Nsibambi Museveni ne kyamani w'akakiiko akakwasaganya ebyamateeka mu Parliament. Be bantu basatu abalemedde ku tteeka eryo. Nenga abantu bonna baaliganye bali against that bill. Ne Yusufu Nsibambi ng'omuntu olw'okuba nti alina ebibugu ku Kyagulanyi ye etteeka lino yagambye baliyise kubanga ddungi nnyo. Saagala kulya bigambo bye nga musobola obyewulirirako. Wulira bulungi nnyo. Lokotandika akatambi bw'ati bwe yayogedde. Wulira njagala uli bulungi nnyo. Waliwo omukisa etteeka lino okusulibwa mu kasero kuba bwejja kyayogera ku kulisule mu kasero. Zekyo kikubulira kikooti etteeka lijja kuyita tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamojja babiri wonna bw'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte n'erikyaliwo. Kakati bano balina okujja bakube burashi batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagana kujja wano. Wabula kibagamba bw'ozireeta wano olina okumanya kye zinaakola. Ekonomi eno gye tutunulira n'amabanja agava ebweru gayita mu Parliament ne bagateeka mu budget ne bamanya kye binaakola. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lizzeewo kulwanyisa okujirigizibwa okuva ebweru n'okukyusa embeera zaffe. Mpa ekyokulabirako. Omukwano gw'ekikukuju mu Amerika tegulina mutawaana. Ne wano tulina etteeka erirugaana. N'etteeka erigaana omukwano gw'ekikukuju tegusobola kukwata muntu ali mu Amerika oba Munnayuganda oba Omumerika ali wano asomesa abaana nti mugende maaso n'omukwano gw'ekikukuju. Kati etteeka ne bakuyise nti gwe oli forena oli mugwira si kuvuma wabula batakuyita mugwira tebasobola kukwata
oba kuyita oyogere. Ekinewuunyisa nti abantu bonna abazze wano babibiina byemuyita ebyobuyambi. Abantu babawa t-shirt bo ne bavuga pajero. Kati kyebaagala okola kasente wazireeta kuvuga pajero oba kugulira abantu t-shirt. Okumpa emmere n'endya byevudde bweru ate n'olwanyisa UPDM oba endokwa ezinawa omuntu emmere ebbanga lyonna ng'oga nti ino gavumenti erimba ku kino temukikola ekola nsigo nfu ate gwe nojja noga nti wandeetedde kilo 2 eza sukaali n'obuwunga. Ebyo bagezaako weematire nga Munnayuganda oneematire otya nga tewali mateeka. Kati mukulu Yusufu Nsibambe ekibuzo ekisooka kikino ng'osobola okunyonyola eggwanga ensimbi z'olina gye wazijja. Osobola okunyonyola eggwanga ensimbi gy'olina gye wazijja. Kyekibuzo ekisooka gwe kyo nkikulekedde bakikunyonyole. Ekyokubiri, amateeka gonna we gafuluma oba we gawandiika, amateeka gabeera direct, tegabeera selective. Wabula etteeka eryammwe liri selective. Ffe tugamba nti etteeka lya protection of the sovereignty tetulyagala. Liri against the will of the people, liri against the constitution of Uganda. Because power belongs to people, not to any individual minister and the people like you. So twagala kugamba mukulu. Etteeka mulireke, tulina amateeka mangi agafuga bannayuganda n'ebyago. Bino byomu ku bukwakulizo n'obuuzo byenjagala obabuuza bwe Yusufu Nsibambe ba MP mwenna. Ekisooka, etteeka muliisa forcefully lina okuba nga teriri selective, nga liri direct ku buli muntu yenna, nga teryawula wa NRM, teryawula wa nkyukakyuka, bonna libakwata kyekimu. Ekisookerako ddala, buli MP ali mu parliament eyo alina omwana asomera ebweru oba ayina relative wa abeera ebweru. Ba MP nga mugenda oteesa ku tteeka eryo diisa mwakitegeddeko nti famire zammwe nabo automatically bafuuka ba foreigners. Abaana abasomero ba Kenya, obasomera Rwanda, obasomera Tanzania, obasomera India, basomera Turkey, basomera mu America, basomera mu Bungereza, basomera okimenti nabo automatically babafuuse ba foreigner. Kikibuzo ekisooka, MP ng'ogenda kuyisa etteeka lino okimanyi nti famire yo mwenna mulina abaana basomera e Bulaaya, mulina balera tebasomera e Bulaaya. Ngera sooka kubuuza etteeka bwe muyisa forcefully nga mulisiza n'ekifuba, mukimanyi nti baganda bammwe, barelatives bammwe, abaana bammwe abasomera abali e Bulaaya bonna bafuuka ba foreigners. Kyekibuzo ekisooka. Ekimba mumaze okitegeera nemukitegeera, kati wano wali okulina okukomba essowaani. Minister of Internal Affairs, Minister of Foreign Affairs, sorry. Minister of Foreign Affairs ebe ekyalina mugaso ki mu constitution ya Uganda ne mateeka ga Uganda, kubanga minister eyitwa Foreign Affairs ekola ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Kitegeeza ne Minister of Foreign Affairs erina okugibwawo kubanga ekola ku Foreign Affairs wano mwogera ku ba foreigners. So that means Minister of Foreign Affairs erina okugibwawo. Ompulira bulungi nnyo. Ekyo munakikkiriza mujjawo Minister of Foreign Affairs ne mugijjawo kubanga ekola ku Foreign Affairs. Ekyo kimu munakinziramu. Ekyokubiri, embassy zonna eza Uganda eziri mu nsi yonna mugenda ziggala. Embassy zonna ezikola mu embassy za Uganda eziri mu nsi yonna mugenda ziggalawo kubanga ziri mu foreign countries, ziri mu foreign countries oba ku foreign land. Bwe mbanga bannayuganda mbafudde ba foreigners, kitegeeza ziba zigenda kukolera zigenda kuyamba ba foreigners abatakiri bannayuganda kubanga embassy za Uganda zibeera on best interest of Ugandans in those countries nga bafuna services. Minister of Foreign Affairs erina okuvaawo. Embassy za Uganda yonna gye ziri mu nsi yonna zirina okuggalo kubanga ziba ziri ku foreign soil, ziba zigenda kukolera mu best interest yaani kubanga embassy weebeera obeera okuba balina Uganda abaliyo kati bannayuganda bafudde ba foreigners, embassy zigenda kukola ku baani. Ekyo ekibuuzo nkibabuuzizza mukireke waawo. Ekyokubiri, ekyo kyakintugera ku kyakusatu nti embassy mugenda ziggalawo. Ekyokuna, bannayuganda mbadde mukimanyi nti ani eyeetaaga foreign policies wakati wa Uganda ne bannayuganda? Ani eyeetaaga foreign assistance wakati wa bannayuganda ne Uganda ne government? Ekituufu kiri nti government yeetaaga foreign interest ne foreign policies more than we Ugandans.
fe policy ya feo kayo tetaga mu foreign countries eri economical era singe kateba wadde wabi teri mu Uganda yandagadde kubera mu nsi z'Abawarabu z'Abazungu no buli muntu yandagadde okubeera ewaka kitegeza nti gavumenti ya Nyali esoferi yeyeetaaga ennyo foreign policies ne foreign interest than we Ugandans fe interest ya feriemu eri economical tugenda kunonya muddo gwa kiragala naye mmwe ngenda kumenya ebintu bimwetaaga naye nga ate etteeka lyo mba mulisiza ligenda kuba libakwata tugenze maaso tugenze ku kibuuzo ekyokuna bino ebibuuzo njala mbibambuulize bulungi nnyo owaye bwe mugamba nti etteeka muliyisizza buli afuluma eggwanga eryo agenda kufuuka foreigner mwagala tugamba nti buli Munnayuganda yenna afuluma eggwanga eryo ng'akutte passport ya Uganda national identification ya Uganda bw'atuuka gy'atuuse ng'afuuka foreigner ne passport gy'aba alina eba ekya functioning nti passport ya Uganda ate ng'afuuse foreigner ate nga munnansi gy'avudde afuuka atya foreigner mu nsi nga ne document z'akosa zeyagererako za gavumenti ya Uganda oba za ggwanga lya Uganda oba ekibuuzo ekyokuna mukitegedde buli Munnayuganda afuluma eggwanga afulumira ku passport ya Uganda n'endagamuntu ya Uganda bw'afuluma n'afuluma Uganda mu tetto za Uganda aba afuuse foreigner kati ne travel document zalina automatically ziba zifuuse irigo travel document z'abaali nazo ziba zifuuse irigo kubanga olwo afuuse foreigner kitegeeza akozesa irigo documents zatambulirako mulowooza nga mukola amateeka gano oba ne passport n'endagamuntu ziba zifuuse iriga abazinambuukya mu kuba ize foreigner kitegeeza passport n'endagamuntu muyino zirikoolinga zonna mugenda zirikoolinga ku baani ekyo nkimaze ekyokutaano bwe tubadde tugenda mu kalulu wano mwasitula nira n'etambula almost all over the world ng'egenda erigyesitinga bannayuganda ebawa national identification wayise ebbanga lya myezi 3 ate mugamba bannayuganda bonna bali ggwanga ba foreigners ba aliens mulowooza lunaku ki mwatandika mwakwata nira nesituka negenda across the world bannayuganda gye basinziira ne mubaligestalinga nga mbayingiza mu data wa gundi wa nira nemba wa national identification kati wayise emyezi giringa 4 ate mugamba nti bonna bali bali ggwanga bagwira kati ekigendera kyali kyaki wakwata billions and billions of money noziwa nira ne timu ya nira ne basitula machinery yenna equipment ne bagenda across the globe okunoonya bannayuganda gye bali nembajjako details nembajjako national identification kati ate wayise emyezi n'abafuuse ba foreigners bifunga temunayisa tteeka ne bate nemalirowoozaako kubanga muyinza okukola etteeka nga liri selective naye nga amateeka galina kubeera direct gali selective amateeka galina kukwata ku buli muntu yonna ekyo kyo mwakirowoozezaako nti emyezi 4 oba 5 emabega mwasitula nira negenda across the globe nemuligestalinga nemba national identification ku ssente z'omuwa omusolo kati after emyezi 4 bafuuse ba aliens si bannayuganda n'ebiwandiiko balina si bituufu ebibuuzo ngenda ku kibuuzo kya 6 ngenda ku kibuuzo kya 6 singa etteeka eryo lifuluma nga muliremeddeko wane wali kibuuzo eky'omukaaga nga muyisizza by force kitegeeza nti ba MP ba government officials ne ba individuals tebakyasobola kufuluma genda bweru for further treatment and further studies across the world ng'etteeka lifulumye eryo kubanga mugenda mu foreign universities mugenda mu foreign hospitals kitegeeza nti etteeka bwe lifuluma
tekyali muna Uganda agenda kusomera Bulaaya, tekyali muna Uganda agenda funa bujjanjabi Bulaaya oba bweru wa ggwanga kebere Kenya. Are we together? Tuli wamu ku ekyo bwe bali fulumye. Kubanga bw'ofuluma okugenda okusoma odealing ne foreign land in the foreign country, dealing with foreign institutions omuli amalwaliro n'amasomero. Kati temugenda kuddamu kugenda bajjanja basirimu enziku. Temugenda kuddamu bajjanja sirimu enziku. N'ebirwadde bye muyina kansa temugenda kuddamu kugenda bakola ki bajjanja ba. Tugenda mpola mpola. Ebuuzo katugenda ku kibuuzo kya musanvu. Ekibuuzo ky'omusanvu. Singa muyise etteeka by force nga mwogera ku kigambo kye bayita foreigner ne foreign agents, nze mbuuza kiki ekigenda otuukawo wakati w'ebyobusuubuzi mu Uganda? Kiki ekigenda otuukawo wakati w'ebyobusuubuzi mu Uganda, mu ekonomi ya Uganda? Bitya bwe njogera ku byobusuubuzi nkutegeeza okusuubula n'okutunda ebyamaguzi omuli imports by'ebyamaguzi ebiyingirizwa mu ggwanga ne exports. Omuntu wanga atunda ebyamaguzi katale k'ensi yonna abeera exporter. Ebintu ababisindise wabweru wa ggwanga ku foreign agent. Kati mwagala tugamba nti ba exporters mu Uganda abafulumya ebyamaguzi mu Uganda nabo bajja kwetaagisa okuyimiriza bizinensi zaabwe olw'etteeka lino. Tudde ku imports. Imports mwe muli amaguzi ebiva mu nsi n'okuyingira Uganda biva mba foreign agents okuyingira Uganda. Si bwe kiri nti kati exports ne imports mu tteeka lino zigenda kuyimirira. Bannayuganda abasindika ebyamaguzi okugenda ebweru w'eggwanga bakolagana n'abantu ab'ensi ziri ba foreign agents. So ebyensuubulagana wakati wa Uganda n'ensi yonna bigenda kuyimirira nti ba exporters bannayuganda nti badealinga ba foreign agents. Exports zigenda kuyimirira. Bannayuganda abasuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga be tuyita ba importers bagenda kuyimiriza okuyingiza ebyamaguzi mu ggwanga kubanga they are dealing with foreign agents. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Etteeka lino singa liyisibwa tulina be tuyita ba foreign investors abasiga nsimbi abavaawa abava ebunaayira. Nze mbuuza bwe mba mwogera ekigambo kye bayita foreign kyekintu ekigwira oba foreigner ye muntu omugwira ba investor bemukimu okuva mu nsi z'abazungu oba ez'abawalabu oba ez'abayindi oba ez'abaki okujja mu Uganda bonna abeera bagwira. Kati ba investor abali bwe mwagala okujja e Bulaayi oba wantu wonna etteeka nili bali baliyimiriza mugenda bayimiriza. Oba olwedi n'abali mu Uganda ba foreign investors abali nabo mugenda bagoba bafulume eggwanga. Ba foreign investors abali olwedi mu Uganda n'abadde basuubira okujja mugenda bayimiriza. Muteeka lino nga tiri selective. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Nze mbuuza Nyandi Yoseferiti Bahabulwa, Yusufu Nsibambi, Karugire, kiwa kiwanukana ba MP mwenna. Beba mugenda kuyisa biro eno. Nze mbuuza Uganda government egenda kulekerawo okwewula ensimbi mu foreign banks ne foreign financial institutions. Kubanga mba mugenze loko bwe muliyisa mba mugenze loko temukyetaaga ssente ziva mu foreign banks ne foreign financial institutions ebitongole byola ensimbi ku mutindo gw'ensi yonna kubanga those are foreign banks ne foreign financial institutions. Bwe muyise etteeka lino kitegeeza Uganda egenda kulekerawo okwewola ssente era ssente z'abanja gavumenti ya Uganda abagwira mugenda zikola mutya. Buli mba parliament wano kwali nkubuuziza gavumenti ya Uganda egenda kulekerawo okwewola ssente mu foreign financial institutions omuli ne foreign banks nti kati ssente muli independent mugenda zijja mu banka zaabwe mugenda zifulumya.
era ababanja ba foreigners or foreign institutions, foreign financial institutions abade babanja omuli World Bank, IMF, Chinese Bank of what Africa zona mugenda zisasula muti mugenda bamusasula nga bali bamusasula tebakyali ba agency oba siri mwawala ko ba agents. Iki kibuzo kimu kya munana tugenze ku kyomwenda. Singe tekeri omulisa ngera babuza nga mugamba an individual akolaga ne foreign agent oba ne foreign institution ajja kusibwa oba akolebwa ajja kusibwa sasulenga yabu zona sente ze mwagala nze mbuuza bwe muyise etteeka lino by force nga mulyagala. Uganda international treaties zonna ze yakola egenda zivaamu kubanga international treaties zonna zigwa mu kategori ya foreign agents ne foreign companies. Kubanga Uganda njala babuza tugenzo mwakola international treaties zonna nga ziri outside the country omuli ya East African Community emuli ya Namukwaya baje bayita NAM nga nenyando yenyini yekiyamani wayo current NAM Namukwaya wa NAM whatever it is NAM mugenda kuva mu treaty mugenda mukuva mu African Union eyo treaty mugenda jiba mugenda kuva mu UN kwa muva mu UN kiba kitegeeza ne ba refugee bonna abali mu Uganda balina ofuluma eggwanga Uganda kuba those are foreign agents. Ani abadde afaninga ba refugees? UN is a foreign entity, a foreign agent company, foreign agency company. Ebadde funding a center ba refugee. So bwemba mukola ebintu bino kitegeeza ne foreign treaties zonna ze mwawandi kuba ze mwakola ze mwasaninga mulina ozivaamu. Okitegeera kati mu kizibu kyamwe kiri bwe kiti. Timing yetteeka lino exposing singa etteeka lino mwalireta before kulonda ne kunnabeerawo kyandibadde era kyandibadde kisawundinga bulungi netteeka mulireeta oluvannyuma lwakyagulanya okufuluma nga mwagala musibirayo nakumukwata. Kati bwemala okubuuza ebibuuzo ebyo byonna ne tuddayo nti Yusuf Nsibambi ng'omuntu abadde agent wa Museveni all along mbabuulidde lwaki tayagala Kyagulanyi lwaki agala etteekero libeerewo kubanga one a protecting against ze yabba engeri okajja no protecting against mu government limu ababbi. Second yatunda ebintu ebitali bibye bwe bugagga bwalina ate ekisinga okwenyamiza zonna zetuyita bonna bantu abavunaanyizibwa ku bintu oba civil society ya Uganda ne bannayuganda etteeka baaliganye ebibiina by'ebyobufuzi byaganye etteeka bannaddiini baganye etteeka ne bannansi baganye etteeka wabula omuntu omu single handed Yusuf Nsibambi yawagira etteeka kubanga ye architecture waalyo ye yali wandiika kati ye nannyini etteeka lirinako obuzibu abalala bonna baaliganye tosooka kwebuuza lwaki Nsibambi tuli miliyoni 49 n'obuntu obugwamu omutwe gumu enkola enkadde ya Yusuf Nsibambi yayagala etteeka liyite gwe tolati waliwo ekizibu abantu bebota bikamukola kyokunoonya Yusuf Nsibambi mutwala kubanga ye omutwe gumu enkola enkadde ayagala protection of the sovereignty bill imposing ku bannayuganda obukadde 49 ye omuntu omu kubanga yawandiika etteeka eryo. So tebakulya etteeka mbusimanyi etteeka Museveni yali wandika no etteeka ono yali proposing n'aliwa mukama we ng'ekyokumuyambako okuba nti afuna security mu bubbi bwe n'okuva mu ki n'okuva mu opposition adde yali alina okubeera. So etteeka ne baliyita Yusuf Nsibambi against Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu etteeka baliyita Yusuf Nsibambi against Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. That is it. Tuli miliyoni 49 n'abantu abagwamu bonna baganye etteeka Yusuf Nsibambi n'omutwe gwe enkola enkadde ya supporting etteeka omuntu ogu mpozi ne chairman owaligo committee ya parliament oyo yata akolera ku biragiro bya Nyando Yosoferi ne Salimo Sale nekiri wakiwonoka bantu basatu tosobola kungamba nti omuntu omu agenda kwempozinga tera ku bannayuganda obukadde 49 ne musigala nga mutudde. Ono gomanyiko simanyi gyali yasiteye gwemanyiko gyatambulira ono atava muloogi nga ne makere manyi asomesa business muzimanyi nasigala nga atambula atayaya n'ogwo omutwe enkola enkadde.
kubanga yeyagadda Museveni ekirabo kati no bade bagamba sobola okujjako Museveni ebbanga bali mu opposition kumba basajja bade basibira Museveni basibira mu katimba tovaamu ye kenyini timing singa teka walikola nga Kyagulanyi akyali mu Uganda it's okay ne walikola Kyagulanyi afulumye that means oli agenda suba Kyagulanyi senta mu kina cha national platform gwayagala kuwa mukamba Museveni ekirabo olwokuba osomesa mateeka Makerere okole teka erigoba Kyagulanyi by'obufuzi ngali kuumiramu Nyandwe ne mutabani we Muhoozi kubanga oyagala kuuma ki oyagala kuuma munyago kyekizibu kyo n'obwo kyayibwolina n'oto otulevu twolina oto otusongolovu tulimu twa Mussolini byebizibu byolina gwe musajja gwe Yusufu Nsibambi era n'obugagga bwonna bwolina wabba bubbe mu Kampala District Board byewaga nti olina ebyapa sima 179 byonna nga wabba bibbe kati musajja mukulu njala kugamba genda onoonye emirimu emirala okole eyo etteeka terigenda kuyita ne bwe lina abaliise lijja kukomekereza nga likutte ggwe ng'omuntu already wakava oba Singapore oba ali Singapore ng'ogenza okujjanja abasirimuwo n'enfaana n'enziku byonna gye wagenda n'okuba nga bakusimu olinga embweso otosemu olubuto n'ojja nga bakusimu no biggata wenna ng'omuto gonna olinga nakalanga bwoti ng'omuto gwe gusigaddeko wakava mu foreign country for treatment tosobola ku advocatingira Uganda kusigala ng'efuna amalwaliro agali ku international level ne equipments tonaweza myezi 6 ng'ovudde mu ggala oba Singapore wali mu Asian countries gyoli ofiiridde kiki ekitakulubera kugamba nti let us advocate Uganda ebirimu amalwaliro agali ku international level wano wakava mu Asia ng'osigazizaako omutwe nga nseenene nga bagenze oba yali nziku oba yasiimu oba kyali kiwoowolo nga kikubye essama gwe Yusufu tonaweza na myezi 4 nga gy'ovudde tosobola ku advocatingira amalwaliro ga Uganda gabeemu eddagala lwamu equipment bebatwala Bulaaya naye kenyini wakoze etteeka ng'okimanyi nti ne bwoba ozzemu ng'oduzzemu kulwala olina kugenda Bulaaya tosobola kyogerako niye ovaayo okola etteeka mbabuze ebibuuzo byange bitegedde bibadde ebibuuzo 9 birungi nnyo era twagala bebituddemu abagenda okukola etteeka eryo kiba kitedde ba MP before nga tonayisa tteeka eryo kimanye omwana wasomera e Bulaaya mukazi wo muganda wo bbaawo yenna bagenda kufuuka ba foreign agent ate kyonna kye bakola oba kimugenda okukola kigenda agenda against your will lwaki wulirano bulungi nnyo abantu mwena bali mu gavumenti ebitundu nga 10 mwina siriimu mwina ebirwadde mwina pulesa mwina alusa mulina enfaana mutambuleko ARVs temuva ku nyonyi bagenda bakyusa mu saayi kati singa mufuuka ba foreigners ng'ofulumbi bagenda okujjanjaba ogenda binyonyo kiba kitegeeza there is a process gy'olina okutwala okufuna olw'okusobola okufuluma eggwanga eryo oba okitegedde bulungi nnyo muba MP mwenna bannabyabufuzi bali mu Uganda basinga obungi mwenna muli balwadde kitegeeza nti ekirwadde kijja kukuba nga weetaagisa ogenda e Nairobi ng'olina okunoonya Minister of Internal Affairs akukiriyalinge kubanga etteeka liga buli afuluma eggwanga afuuka bwati afuuka foreigner eyo time gy'ogenda okumala ng'osikinga permission explanation jjajja siriimu aba yakumeze dda enzi kuba yakuliddeko ddaaka ly'enkoko ekibumba kiba kyakubye essimu wa Katonda nti wono kyali waffe tumumazemu agategeerayo tumuleeta kati wano wenjagala okutegeera bannayuganda nabeetegeera gye mutegeera bannabyabufuzi 1 ennamba esinga muli balwadde temuva ku nnyonyi temuva ku nnyonyi mwenna basinga obungi muli balwadde mwina sukaali mwina pulesa mwina alusa ate bw'ogattako akatako bawa ku mikolo gya Museveni mugenda kunywa soda kulya mbuzi wegadanga mwina ebirwadde biyitirivu nnyo kati ani agenda okukubira essimu ategeeze Minister of Internal Affairs bamuyita David Muhoozi, the son of Museveni. Which David Muhoozi, he doesn't pick phones, he doesn't pick calls. Ne mu office taberamu ono mufuna otya okufuna olukusa olukufulumya. Abasinga obungi mwalwalwadde ensigo muli ku dialysis. Abasinga obungi mwalwalwadde ensigo muli ku dialysis abala muli ku operations. Bakazi ba ene mwana basinga bayine balwalwadde fibroids tebakyazaala baakoma naye baagala etteeka liyite
oyina okumala okubira David Muhoozi akola okusambu ngenda kubula kunzijanya basiri foreign agent muina n'enkumunye muina ebirwadde bingi nnyo awo n'enviri zitandise muina enviri zaki muina enviri ziro tezitegeera zingana pasipala muzakolona bulozi buli kimu kyabagwako dda mumwagala muyisa amateeka muba kyemwogerako mukimanyi kubanga abantu babasigidde ekifaananyi nga kiri mu term of economical activities nti abantu bagenda babulo okunga butafuna sente no ekintu kino kirina details nyingi nnyo kati njagala owuliza aka video kano otegere kyenkugamba mutegedde Yusufu Nsibambi sikyo kati wulira okumanyira kuno okuli wano nti ne Ssaabasajja Kabaka activities zimu zabadde akola zijja mwetaagisa okufuna olukusa okuva wa David Muhoozi gamba nga okuteeka ebintu bino ebiri mu charity byetaagisa Ssaabasajja Kabaka okufuna olukusa okuva wa David Muhoozi wa Minister of Internal Affairs wulira work which is supposed to be undertaken by this government. For instance, the prevention of HIV and AIDS. Look at the enormity of the work done by the Kabaka of Uganda under the Kabaka's birthday run, and whose message has sunk deep and has caused the resuscitation of HIV incidences. Would you therefore take the Kabaka of Uganda, criminalize him for doing this work, which is supposed to be done by the state? So you can see the ramifications. You must ask for permission. You are not criminalized until he has to seek permission. Approval. Because the clause saying, and read it please, it says, has received the approval of the relevant government ministry, department or agency carry out such activity. So the Kabaka must go to the relevant agency of government to seek approval to talk about AIDS. So it has not banned him. Then finally, there are mulide nti ne Ssaabasajja Kabaka mu Buganda activities abadde akola eziri charitable nazo yeetaaga olukusa okuva wa minister okuzikola oba okuzoogerako ompulya bulungi nnyo kana akamanyiro ke bagamba akasumagize yeeyalira bwe tubaga ebintu bino musaaga we are under occupation nti n'ebintu ebadde bikolebwa abakulembeze ab'ennono ku lw'abantu baabwe bajja sooka okufunanga olukusa okuva mu minister ow'ensonga z'omunda omukulu David Muhoozi kati buli ono meya Lukwago ng'akugamba naye olwaleero balina bakye bajjeeyo ekikulu ennyo tubadde wano Honorable Nsibambi awa ebirowoozo era bagambye nti yeyekka eyakajja n'awakira ebbaguli siwe kubadde ate abadde bw'omu tabaddeko n'amuwerekedde abadde bwa namunigina kakati palamenti webanga ddala ekolera bantu nga atika ey'ensanvu-mu-omwenda bwegamba nti palamenti erina kukola kusinziira ku buyinza bwaki bw'abantu abazze bonna baligaana era tubajjukiza nti Richard Lumu yaleeta ebbaguli wano naye sipiika n'amugamba bamala submission n'amugamba naye ng'abasinga obungi baligaanye naffe tuligobye kakati lino terina na kusukka wano ekirungi bangi babirabye ensonga zaffe bazirabye era tusuubira bagenda bikwata bano balikasuke mu kaseera obukolokolo era Nsibambi abadde agamba naye kale mulimu ebikyamu naye mulowooza singa tubijjeemu munaaliwagira temuli kyoyinza kujjamu ne litereera kaka kyamamabera bugezaako katereeza kamenyeka bumenyezi fufulu kati ddala mutegedde Yusufu Nsibambi single-handedly ye nannyini tteeka eryo era bwe bamuyise mu komiti yekka yaali supportinga chairman wa ya committee naye David Muhoozi minister wa internal affairs Museveni Salimu Saliba supporting etteeka eryo na Uganda baliganya kati abakajja mbuzize buzo bibadde mwenda mu katambi kano gye katandikidde nga bikwatirako ddala era n'abakulu mu government nga mbabuze buzo bingi nnyo balina okunnyonnyola ebigambo bino sigenda bidda mbibagambye naye kati katugendeko na wano era buli omuntu njagala omupulirize ekigambo kye bayita timing
oba obudde obuteeketeeke kintu kikulu nnyo. Nsibambi we yawandikidde etteeka lino yali wandiise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okufuluma eggwanga. Kati nga bo balowooza nti Kyagulanyi etteeka lino gwe likola ki? Gwe ligenda okukwatira basigale nga bakola ebyabwe. Kati Mr. President wonna wooli mpuliriza bulungi nnyo. N'abantu abali mu Uganda muwulire bulungi nnyo. 1. Okutya kuli mu refugee camp y'Entebbe n'ey'e Nakasero. Era waliwo abafeera bali mu gavumenti ya Museveni. Wulira bulungi nnyo, waliwo abafeera bali mu gavumenti ya Museveni. Bali mu kufeera Museveni nga beeyambisa abantu abali mu Amerika nga baguze ebiwoziboozi eby'okufeera ssente z'omuwoomusolo. Ebiwoziboozi bye biruwa. Waliwo abantu bali mu Amerika nga abasajja abali mu deep state abafeera bali mu gavumenti ya Museveni bagamba Nyandwe tulina ba agenti baffe bagoberera Kyagulanyi. Era ba agenti bano bagenda tuwa information na tutya bwe tugenda okuyimiriza ebintu Kyagulanyi byaliko byebiruwa. Bagamba ulira bulungi Mr. President. Bagamba mbu Kyagulanyi olwedde ali mu Amerika amaze okulagana abanene mu gavumenti ya Amerika era bagenda kutikka ebyokulwanyisa bijje mu mawanga agaliranyewo bakube gavumenti bagijjeko. Kati baagala kufeera Museveni ssente mu ba agenti babewe details na buli kimu kyonna engeri ebyokulwanyisa bigenda otambula okuva mu Amerika ne mawanga amalala bingire mu nsi eziranye bakube Museveni. Bakulu mu abali mu gavumenti ya Museveni n'obufere bwamwe. Omukulembeze waffe yatugamba nti ekyokya okiwanga obudde ne kiwola n'oliko kikwasa engalo. Mwagala kufeera Museveni n'essere z'omuwoomusolo nga muwogeza ebiwoziboozi ebyo. Mwenna tubategeera tubamanyi. Omukulembeze waffe ebintu bye yagamba bya democracy. Era ye agenda kudda lwanaata atubuulidde nga ye. So ebiwoziboozi ebyo muliko by'okutegaatega ebintu mutegaatega ebyekisiru bya kisiru era mbikomye. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati etteeka ly'oli mu kuleeta Yusufu Nsibambi erya protection of the sovereignty etteeka eryo fu era teryagenda lyagala. Wano mwe kennyini libakwata. Wano mwabasinka obungi muli balwadde. Mwetaaga further medications mu nsi z'abazungu bez'ebweru. Naye akawaayira kakugamba nti kasita ofuma ofuuka mugwira kaba kakwata. 2. Buli Munnayuganda kati ekitone nnyo either alina mukwano gwa muganda we ali e Bulaaya afuuse foreigner. Kati waliwo ekiro kimu tannategeera kyekino wano. Gobadde okimanyi time egenda tuuka nga bakola kye batuyita property valuation investigations under that law nga bayinza okuteekawo embeera gye bayita property valuation investigations okuinvestinga properties zonna eziri mu Uganda baanyi bannyinizo nti singa basanga ekizimbe nga kirungi oba amaka amalungi babuuza waaye twagala kumanya bannyini wano be baani nti wuyo okubuuza okukasa ennyumba yo nti ennyumba si yange nagwe nkumirako muganda nga ali Bulaaya kasabaga nti ali Bulaaya nga bawandiika wansi. Kitegeeza property eno owningibwa mugwira foreigner. Kitegeeza government ejja kuba etwala property eyo. Ekyo badde wakitaddeko mbwongo gwe MP wa munnabyabufuzi obadde wakitaddeko mbwongo nti if a property belongs to the foreigner kitegeeza nti government erina mandate okutwala property ya foreigner kubanga alina okubabuulira yajja ate okuinvestinga mu ggwanga eritali lye nga foreigner anti mwabafudde ba foreigner. Mwadde mwakirozeza nga mutebulinga amateeka ago time ege juki mumubaga amateeka ne mugawa Museveni before nga tanna sayininga tteeka eryo amala gatunulamu n'amala n'azizika n'amala n'azizikamu agage n'asayininga kankujjukiza mu 1995 mu Constitutional Assembly mu 1995 yayisa Constitution empya wabula during the Constitutional Assembly teriyo legendary MP oba teriyo legendary political figure yenna eyali mu kakiiko akabaga ssemateeka yakugamba nti bawandiika eggwanga ly'Abanyarwanda mu Constitution ya Uganda taliyo kubanga tekyateesebwako tekyakubwako birowoozo. Bwe bagimutwalira n'amala ebbanga ng'agitunuulira n'azizikayo eggwanga ly'Abanyarwanda. Olina taatawo baaliwo nga bakola ssemateeka 95 mubuuze owaayi eggwanga ly'Abanyarwanda mwaliteesaako diteeka mwagenda kugamba mwana wange bwoleka tetubikolangako. Kati na kino mugenda diwandiika Nsibambi yagenda diwandiika Museveni alitulemu alisome amala agambe
bulijjo twagala bajjako mataka twagala bajjako bizimbe nti ye kale tugenda kukola ekitongole kinonyereza ku byobugagga by'abantu singa tusanga nti ekintu kino nyini kyali Bulaaya ate ng'etteeka ligamba beera foreign agent ba foreigner gavumenti esobola okupozesinga oba okutwala ebintu by'abantu abo ekyo badde wakirowoozezaako ndi mu America mpagira Museveni abeerewo ndi Canada mpagira Museveni ndi Bungereza ye amateeka tegagenda kubeera selective wakiwulira bweno omuliro oguwulira owulira omuliro ogwo constitution ya 95 abali mu constitutional assembly tebateekanga mu ggwanga ly'abantu tebaliteesangako tebali proposingangako bwe baba n'ogiwandika balina ogiwa Museveni agisoma agisayininge Museveni lwamala okugisoma n'ogimastermindinga nga yali yawandiikadde kike n'azizika n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda n'asiringa n'asayininga genda obuuliza omuntu yenna kuba akola constitution ya 1995 oba eggwanga lye baaliteekamu teryalimu nakino mukikola mugenda ddimuwa amala azizikemu ebintu bye amala asayininge bwamala okusayininga kitegeeza boyi wange ali e Saudi Arabia akayumba ko bagenda katwala boyi wange ali mu America akayumba bagenda katwala ali e Canada ali e Bungereza ali mu Europe ali mu Asia kubanga you a foreigner ye kyafa kufuula Kyagulanyi Ssentamu nti mugwira he is no longer Ugandan nawe nga baba kutwalidde era kino kikuddira Museveni amateeka mangi gaziziseemu ebintu bye ngeri bawandiise birala ginaateekamu ebibye olwa personal interests eno video batagibaddeko mu ntandikwa ebadde enyuma nnyo gye ntandikidde ebadde enyumira nnyo gye ntandikidde era abasobola ogira gye ntandikidde mujja kuli ebibuuzo bibadde mwenda nga biri kiriya nnyo okitegedde bulungi nnyo bw'oba okitegedde kitegeeza mutandise okutegeera awo katuveewo ebbanga liyise nga nzija mbategeeza nti abasajja n'abaami abajja mu Uganda okutufutubbalako bajja tutuuka ekiseera bejjeyo bagambe nti ffe tetuli ekyo tuli kino najja n'eŋŋombe bagamba nti Abaganda mannya era abantu bakajje bakitegere nti Abaganda mannya bangi abadde babuuza Maama Njovu Enterprises nabagamba Maama Njovu Enterprises akyali ku byuma bimuyambako okussa naye ekyo ky'omuntu asobola n'okibeerako omwaka wiiki eno gye tukubye emabega gye tufundikidde emabega mutabani wa Lieutenant General Kavuma yawasizza muzzukulu wa Nyando Yosoferi muwala wa Natasha muwala wa Karugire naye omwami ono Kavuma bulijjo yeyita Muganda imagine Abaganda bameka abamuteekamu trust nga mind Muganda Abaganda bameka abamuteekamu trust era abattibwa nga bamutaddemu trust nti Muganda kati yoyo kati kano ke kakapo nda kumbale kakapo keko kakapo kati kakapo tata wako no yali abadde kali Natasha tumanyi kapo yali abadde kodi y'Abaganda omulenzi yoyo omulenzi yoyo ono ye mwala wa Natasha era mwala wa Karugire akola ne kiriwa kiwanuka era yalinga Attorney General omulaba bulungi nnyo oyo mvubuka ye mutabani wa Lieutenant General Kavuma omusajja Omunyarwanda wabula ye Kavuma yagambye bw'ati oyo kitaawe yagambye bw'ati no mala okuzzaako eddoboozi
Yagambye bw'ati. Yowe nebanyeta my name. Nebanyeta Kavuma. Kavuma is a Chiganda name. But I'm not a Muganda by all means. Waiting in Ibara Yabak. Hunting our welcome tankagusa. Compris d'abord, hein? Yowe nebanyeta my name. Nebanyeta Kavuma. Kavuma is a Chiganda name. But I'm not a Muganda by all means. Waiting in Ibara Yabak. Hunting our welcome tankagusa. Kati choina okumanya. Bwenzijanga ne kugamba ekigambo kiwobudde okinoonyerezeeko. Abantu bangi beetume kibatali. Abantu bangi beefudde kibatali. Omwami yayinza okubanga alina omusayi mu ngalo ze abantu be yatta mu ntalo z'alwanyi naye ng'erinnya alina lya Kavuma. Abantu battidde abantu bwe baba bamulaba ng'amanyeka bagenda kissa kwani. Nkubuuza muganda wange. Ndi wano kubuuza omwami yo entalo z'alwanyi kubanga wa family Museveni tebakuwa mwana wa kabere muzukulu wawe nga toli wa musayi kubako musako yawe. Oyo Lieutenant General Kavuma bwaba yatta abantu mu ntalo z'alwanidde Museveni ng'erinnya alinako Kavuma. Abantu be yattira abantu be baba bamanyani abasse. Nkubuuza bw'akola ekikolobero ng'alina erinnya lya Kavuma bagenda kugamba baani abakola ebikolobero. Bw'ali olukwe bw'akola enkwe zonna n'azikola ng'erinnya lya Kavuma bagenda kugamba baani abalina enkwe. Bagenda kugamba Baganda naye ng'okakasa Kavuma Muganda. Akweganya emisana nti nzi erinnya ne lyambisa bweyambisa siri Muganda. Bane babadde mu ntale Congo, babadde mu ntale Somalia, babadde mu ntale ezatta abantu mu mambuka amanya balina ga Kiganda boogera Luganda. Kyovola mbagamba nti abantu bangi beefudde kibatali okulinnyirira n'okutyobola ekitibwa ky'Abaganda. Osanga omuntu ng'ayogera nga atalina bwongo ng'erinnya alina Ganda era nga yeeyita Muganda naye nga tasobola kukulaga nsibuko ye. Waliwo lwakavubuka kabadde kiku flop ya Dig ne kagamba nze ndi Muganda nempagira muhoozi Abaganda mulina enkwe singa siba n'Abaganda singa tekiriwo. Omwana oyo tamanyi na kitaawe, tamanyi kitaawe bamukubako n'emigo ng'atunda ettaka ly'ebukojja kuba tamanyi kitaawe. Era n'essere zaamwere okutuuka waali zaali za Museveni yamuweerera niye yeeyita Muganda. Waliwo n'abalanga just mululu. Omanyi waliwo abantu nga bo bw'afuna tayagala abalala bafune nga ye mu family ayagala afuuke kingmaker oba breadwinner nga buli kimu kitambulira ku ye. Ebyo mu family bimanyi bingi nnyo. Mulimu abantu nga ye bw'afunamu akasente ayagala buli muntu mu family amufukaamirira abeere nga yaani ye kingmaker yamakinga buli kimu mu family. Waba taliwo family tetambula, wafudde omuntu nga taliwo omuntu agenda kuziikibwa terikikolebwa nga taliwo. Kati abantu basinga balina embeera ezo nti bw'afuna akasente ayagala controlling banne bonna ye nga ye kingmaker. Kati abantu abo mbeera ezo we bali. Kati omuntu we bw'afuna ku ssente tomusuubira nti agenda kulowoozanga mu kanebyobufuzi mwe bali nga bo bafa kimu kufuna ssente nalinnya ebisiga tayagala kumanya. Otegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuvaawo mu ggwanga Uganda abantu abaagala bo okubeera obulungi nga tebatunulidde bantu bala mbeera yaabwe nnungi ennamba esinga y'amaanyi nnyo era nnene. Era kyekizibu kye tulina. Bakutuma ovume Lumbuye naye nga teweebuuza Lumbuye gwe nvuma yali ankozeeko olutalo nti nedda. Lumbuye byayogera byenkwatirako wa nti nedda. Ye byayogera biyamba kyeggwanga nti biyamba ABCD lwaki muvuma. Ekyo tasooka kirowooza byafuna obufuna ssente. Kati ate eri abantu abalowooza nti ye bw'anajja n'akuvuma ogenda muddamu. Ekyo si kikola. Nabagamba nnonda entalo ze ngenda okulwana. Oto bwanga tukwatagana ku ggwanga gono bono nkalakata 35 sigenda kuddamu. Njira tusinkane ku ntale zikwata ku ggwanga lyange. Awo nkubulire kyagaana embu okuseka.
nebogula mu bogozi bile bisigadde byonna liwodde boko ngene kikwata ku ggwanga kasitonyera ku nsonga z'eggwanga tuba tugenda kuva obubi kati mukitegedde bulungi nnyo kati abantu ekikula ekyo bangi nnyo abali mu ggwanga nga beefudde kibatali akatambi kano natera okafundikira era njagala nfundikire n'obubaka buno buguke mu ntumbwe buntu obuwulire Mwanyinaze muganda wange senga wange kojja wange mukwano gwange nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp